Breaking news, amawulire agakagwa ku meza yaffe. Minister w'ebyobugagga ebyensibo oba ebyomutaka okwoteeka n'amasanyalaze Fiona Nyamutoro olunaku olwaleero ku makya g'olwaleero asimattuse okubeera nga akuwa amasasi ate abakuumi abannakyewa betuyinza okuyita ba private security guards. Ebyo nno n'ebisingawo mbikuleetedde ogende maaso n'okubeera nga munywanyi obyerabirako. Si mawulire malungi ku saidi eyo obanga buli omu agamba Uganda no one is safe. Ekituufu kiri nti era kirabika naye ab'ebyokwerinda bakoze kisoboka era ne bagenda maaso n'okubeera nga abasirikale ababadde basoba mu 10 bagenze maaso n'okubeera nga bagibwako emundu n'ebyokulwanyisa ebirala bye babadde nabyo bibeeteeseteese okukozesaako Honorable Fiona Nyamutoro. Kambikuwe ogende maaso n'okubeera nga weerabirako. You want to shoot the minister is here? You want to shoot the commander himself? Where did you join from? Where did you join from? You want to shoot? We are here. We will get one person. We go. Come. You get orders from where? No, I was not allowed to shoot. You are the other side. Not to exit. I think they called their boss and the boss told them shoot whoever comes there. This is the impunity that some people exhibit. Private security wants to shoot at us. You can imagine the brats were even in the chamber. They wanted to. The brat was in the chamber. They got an order. It seems we shall seriously. No, we need to see who their boss is. Who is that to give orders to shoot us? We are on duty. Run there quickly. Never shoot us. You see, and then you have the guts and the audacity to. This is laughable, eh? No, let us who the directors are. Please call them. Bring them to book. Actually, they should be the ones under arrest. They should be the ones who should be arrested. You've taken all their guns? They have been disarmed. Yeah. Ebya Minister Fiona Nyamutoro byobwe bityo bwebiri asimatuse okuva ate ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen ye Minister Nyamutoro olunaku lw'eggulo ng'akedde okugenda maaso n'okubeera nga atuuka mu yafeesi ye okukakalabya emirimu gye. Kaakati nno nkusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekyewaggulu vidiyo eno nkusaba gimpereka like etambulire ddala etuuke ku oyo omulala yandyetaaze okugenda maaso n'okubeera nga agifuna. Sheikh Ashraf Dembe ye musomi w'eddwa yekka gw'oyinza okugenda maaso n'okubeera ng'okubira n'akuyamba ebizibu ebyenjawulo ebikutawanya ebikuli ate bukiika ng'omwana aloganyina. Wasimu yesembeyo 11 ku screen ngeno maaso n'omukubirako ajja gena maaso n'okubeera nga akuyamba mu ngeri y'emu nawe oyagala olanga na face myo face 557 ku screen yawo weri ate era tugoberere ku mikoto emikwanira wala okuli Facebook, Twitter n'emirala gyonna ku Beyond the Newsroom. Mubere bulungi. Kaakati nzikiriza ngene maaso n'okubeera nga ate nkuwa ebisingawo akwebi wabula ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ku screen yo ye Minister Fiona Nyamutoro ate ng'agenda maaso n'okubeera nga ayogerezeganya ne company emu ey'abagenda maaso n'okubeera nga basima gold nga bakozesa amasannyalaze oba olyawo agawayalingibwa abatali bakugu. Embeera bw'etyo nga bw'eri mu bitundu ebyo ajjukira nti omubaka Fiona Nyamutoro ate era nga Minister wa Minerals oyo nno olunaku olwaleero bw'atyo basimatuse okugenda maaso n'okubeera nga akuwa amasasi olw'oluvannyuma lw'okuba nga abasirikale bano abakuuma oba bakuuma ddembe mu kifo kino nga baweeweddwa order nti tewali alina saalimbira mu kitundu ekyo. Kaakati nno we bawatoyedde order eya shoot and kill. Wano nno Minister security ye wegenze maaso n'okubeera nga ekola ekisoboka okulaba nga emusevinga n'atagenda maaso n'okubeera nga oba olyawo akubwa byasi. Mwebali. Kaakati nno ebyo bwe tuba tubitadde ku mabbali ate embeera si nnungi nno nnyo ku saidi yeeyo mu bitundu by'e Masaka, Mathias, Mpuga, Nsamba enteekateeka ze zigenda mu maaso naye omuliro nkugambye mungi nnyo nnyini ddala. Kaakati nno mubaka Betty Namboze Bakireke avudde mu mbeera n'ayambalira abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga
bayisaamu omubaka Joel Ssennyonyi ate nga Eropo amaaso n'agamba nti ndowooza olwaleero mutegedde amaanyi ge wegali ate leero Ssennyonyi afuuye firimbi baagala bwanika mufulume tukola substitute abenaalemu ne bagamba nedase tuganye mujjamu baaki bano be balina osigala nga be babbaaka mwe kuba kimanyi babeerayo golo zigenda simanyi nkugambye nti tiimu gye twagenza okukwata omanya kakakiiko nze nangasooka mu kabanja mabanja nti bano be balina otubanja mutuveko tebereza ow'ebbanja bwe yeerondera kooti buloka ono ye kooti buloka alina osigalako bano be balina koki akola atya koki Ssennyonyi gwe nambeshe oyinza otya okuddira omuzannyi abazannyira obulungi bwoti omufulumya ekisaawe mu ngeri y'emu full figure avuddeyo n'amwambalira byonna bibino mbikuleetedde nti bw'oba oyagala Museveni awumule gw'oba osooka okuwummula ng'entebe ojagala ng'atandika obutandisi ne 226 ogenda kusonga ng'atandika olaba otuuka okulya mu mpuuga olukwe kati gwe mpuuga twamulidde mu lukwe oyogera ku baliwo enkwe gwa sosoko mpuuga twamulidde mwatesa mwena ne mukola simanyi DP block obunafuusa obajjudde abaganda ne mukola DP block ne mwebuzaabuza mbu simanyi DP block ne mulyamu bano ono musajja gwenjagala w'oluzungu olungi mbidde olukwe kyova olaba nze njagala nze nja kufa n'abanyarwanda bayiza wembuga ye mbidde muki olaba oyabulira mpuuga mukazi gwe choka biswaza mpuuga twamulidde mu lukwe ebana biswaza mpuuga twamulidde mu lukwe mukazi gwe gwe wowumula ki wumulako tugambe ndi ekizampo nawe Museveni umwe naffe tutuukire Museveni mugaye Museveni namboza akoza kirabirwako bakwata bani ne bani kibira kwaliko Mayiga kwaliko Nambozi ne Segona bwati mutemuwumule ebbanga limazewo nga tetwala kutandika kutegeera bulungi tuwulira babakutte simanyi nga tetubimanyi nobeera okugwa ku CBS ng'okolokota gavumenti ya Museveni yekusasula yekujjanjabira abaana yekuweerera abaana katolina n'abazzu. Omubaka amanyikiddwa nga Mary Goretti avuddeyo nno n'akomba ku paasi ng'agamba si wagenda maaso nakubeera ng'atunuulira buli alivaayo n'agenda maaso n'okubeera ng'alinyirira Rope Joel Ssennyonyi olw'okuba nti nno muto by'obukulembeze tebiri mu myaka n'ebirala bingi byayogedde nsikiriza mbikuwe ate tugende mu maaso n'okubeera nga tweyongerayo butereevu. Saba okutegeeza abatulabe ekisooka njagala kusooka kutaanya ku nsonga za Honorable Mabike nti Honorable Ssennyonyi yalaze omutindo gw'ekibogwe okumakinga submission eno mu Parliament. Nsaba okubategeeza nti submission Honorable Ssennyonyi yakoze agikoledde mu mateeka okukyusa mu kakiiko. So bwebanga NRM yatusinziza numbers tekitegeeza nti leader of opposition kyeyakoze kyabadde wabweru w'amateeka. So ekyo tekiqualifying sa leader opposition kuba wa kibogwe kubanga sobola bawe ekyokulabirako bwe twali tukyusa Honorable Mapenduzi yali kakiiko ka local government ebiseera ebyo twali ando wekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga era NRM negaana okumukyusa ne bamubeezaawo. So saagala abantu bakirowooze nti kino kisookedde ku mulembe wa Honorable Ssennyonyi. Ekyokubiri ndoza abadde ategeeza namba brother mateeka gagamba ki no eteeka okusinziira ku ye alinga gagamba nti leader of opposition mu byayogedde byonna ali alaze nti tamanyi nti parliament yeyina okwaprovinga decision zonna zikolebwa ababalonda ekyokuleeta bishu gyabadde agamba it looked as if nti submission gyakoze yabadde abnormal but ekyo nkimulekedde naye kyenjagala okutangaza kyeyakoze mu paati ye kyabadde mu mateeka. Honorable Ssennyonyi ng'alese ku floor ya parliament ekintu kyonna era akimanyi nti bateekwa okidebatingako akimanyi nti wamala okusoma amannya parliament right honorable speaker ateekawo question abakkiriza you say aye abakontrale nay ekyo kibeerawo bulijjo. Why would he honorable after say nti fe abo gye bali kati ku lwabwe? No, for him as kakati njagala okutegeeza nti bw'oba okoze submission yo never rejected eyo yebadde kwekubadde okutesa kw'ekibiina. So ekibiina kyakoze kyoyisawo ekyo kyabadde kisazeewo. So kakati oyinza mugamba nti kubanga atekinze position y'ekibiina n'abaga nti newankubadde parliament yeesazeewo bwetyo neffe yabadde position y'ekibiina so sikiraba mu bulabe bwonna. N'okwongera okugumya eggwanga nti ekibiina ng'ekya national platform manyi waliwo enkola eno ababaka bapya ababaka abamu tebabadde mu byabufuzi nkyogera nnyo nga ndi wano
nti si buli abadde mu byobufuzi nti abadde actively in politics. Ebyobufuzi wabaawo ababigoberera nga gye bali emabega eyo, so buli omu aba ne part gya playing. So ensonga eyo okugira bano ba Kibogwe bano bapya, nsaba twongere okuwangana ebitiibwa mu nsonga zino. Ebigambo bibyo ogenze maaso n'okubeera nga obiwulira. Abantu baneeno beefuula abatabiwulira naye ng'ekituufu kiri nti babiwulira ate oba oliawo abamu beebuzaabuza nti tebabitegeera naye ng'ate babitegeera. Kakati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali, musajja mukulu omu kwabo advocate munnamateeka eyagakenkuka amanyikiddwa nga Benjamin Katana nga y'omu kwabo abatuula ku ntebe esalawo mu kibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'ategeeza nga bwe batagenda genda mu maaso nakubeera nga bazibira abakozi b'ebikolobero era buli omu agenda genda mu maaso nakubeera nga akiryozaako si bagenda mu maaso nakubeera nga baleka kibiina agenda mu maaso nakubeera nga bakittattana okutuuka ku ssaawa eriringa eryo. Byonna bibyo mbikuwadde obyerabireko gw'omulungi angoberera. These are not run without money, but if he's interested in looking at the documents, they are available. Talking about the question of disciplining errant officers, if Ivan has information against an individual, let him avail it to the party and action will be taken. That's a challenge to you, Ivan. Avail the information to the party. No, most of the other things are questions of opinion. He's talking about cultism, which I think is really a figment of his imagination and other things. And I don't think I need to spend time responding to that. I will be unfair to the audience. Again, like I mentioned, the question of, and I think there is a need to draw a distinction between party leaders, between views of individuals and party positions. If Ivan is engaging with members of the public whom he suspects to be supporters of NUP, and he has altercations with them, he shouldn't take it to be a position of NUP. So I think the mistake he's making is that everything that he gets from the people that he suspects to be supporters of NUP wants to blame it on the party. But there is a very clear distinction between a party position and individual opinions. For example, he's giving individual opinions on a number of issues. I don't think he's representing any organization. There are many other Ugandans like him who give their views on any subject that is being discussed, and those views do not reflect the position of their respective parties. Thank you. I need... Webale gina mansi n'okubeera nga ogoberera omukutu Beyond the Newsroom. Nze Deni agenda mansi n'okubeera nga nkuweereza buli lunaku. Akumaatako mirampeera. Banywanyi mubeere bulungi. Ate oba oliawo mweraba. Tusinkane mu video yaffe eddako nga Mungu asiimye. Mbeere bulungi mweraba. Ayisa abasajja Kabaka Magulu Nnyondo Chuchu. Tukuba nsenta wetu owangaala. Maama n'abagereka agerekere Obuganda. Mbaagala nnyo. Yagala nnyo ensi yo, yagala nnyo munno. Ate nga naawe bwe weeyagala. Ebisingawo ku ebyo byonna bye tukomawo nabyo mawulire gaffe ge tugenda okubeera nga tuddako. Beyond the Newsroom. Nze Deni akumaatako mirampeera.